Ab'ekibiina kya Democratic Party baali basuubiza okusasula buli ggoolo ttiimu y'eggwanga lya Cranes gye n'ateba mu mpaka z'ekikopo kya Africa eziyindira Gabon naye ekimbi Uganda Cranes tennatebayo wadde ggoolo n'emu. Banna DP bagamba nti yadde nga Cranes tennateba ggoolo n'emu naye omutindo gwe baayolesezza Gabon mulungi ng'era baakubasiima mu ngeri ey'enjawulo mangu ddala nga bakomyewo ku butaka. Tufunye ennaku n'okusaalirwa nti tewannatebwayo ggoolo n'emu so nga ate ssente we ziri. Naye nze ng'omwogezi w'ekibiina nja kutula n'ekibiina kyange yadde ggoolo teziyingidde tulabe kiki kye tuyinza okusuulirayo abaana baffe olwa okwolesa omutindo gwo gwe baayolesezza eri eggwanga lyaffe. Bannademokrati bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli ssabbiiti ku yaafiisi zaabwe wano mu Kampala. Ensonga endala ze boogeddeko mwe muli eya Pulezidenti Museveni okubeerako kyayiga eri obukulembeze bwa Amerika okusingira ddala engeri y'okuwaayo obuyinza. Bano era benyamidde olw'engeri Pulezidenti Museveni gy'akyusaamu ebigambo bye nga bwe yali ajja mu buyinza yategeeza eggwanga ng'omuntu bw'atasaanye amala ebbanga erisukka myaka 10 mu buyinza wabula beewuunya okulaba nga yakafugira eggwanga emyaka 3 na lwa ssabbiiti eno Pulezidenti Museveni ne banne baakukuza olunaku lwa NRM. Ku Lwokuna tugenda lumala nga twebaza mbu obukulembeze bw'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni obw'emyaka 31. Emyaka gy'amaze mu bukulembeze awumudde mu bukulembeze mu Amerika. Barack Obama we yajjira, President Museveni we yajjira mu bukulembeze, ndowooza nga Barack Obama akyali mu ssomero, nti omuntu talina kumala mu bukulembeze okumala emyaka 10 kwabwe gisukka 10 aba takyalina kyakolamu yakamalamu emyaka 31. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, amalindirire.